Mulata ununa chalula kuta chalungula na ya soze paula kuta dola inechilivu zeg kik habibit jibi habibit mili tabana liyom Dosh taban Allahu akbar Farida wene mafishu Farida fi shughul beti Allahu akbar Ushu hawa shughulu aba Farida hawa yakola kimutubulire aba Kadaama Halima yagudde eddalu. Halima yagwiride eddalu nga ali ku kyeyo obuzibu bwavuddewa omulenzi n'amusuula eddalu ng'oteyakomye musuula busuuzi eddalu yatuusa n'aweereza n'obubaka obugamba nti laba agudde bugwiddalu naye mbadde nnyagala abakukomerezeewo mu bookisi bw'amutte n'okumutta. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tubanirizaako nnyonnyini ddala omukutu Good Talent kosinzira okuba ate ng'otwegeka amaaso oba okuba ng'otwotabuliro. Nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups oba okoma mu Uganda you can contact us n'otambula naffe. Kitegedde bulungi nnyo bw'otambula naffe obanga donate nze automatically. Tugende ku nsonga. Songa ino olwaleero tuyina emboozi ey'enjawulo evya ddala mu Bawarabu oba mu Buwarabu. Tuyina omwana omuwala ayitibwa Nakiyingi Halima. Halima yagudde eddalu. Halima yagwiride eddalu nga ali ku kyeyo obuzibu bwavuddewa okusinziira ku geeto wakafunako oba abatutuukidde nga baga tukole emboozi eno nga tuwanjaga okuba omulango kulaba nti Halima asobola ate okuddayo mu senteze ate okubanga ateerera bulungi nnyo. Yava wano ku butaka e Uganda ewaabwe Kayunga ekyalo nkyerabidde erinnya kye baŋŋambye n'enzaalo ye Bugerere wano. N'agenda akuba ekyeyo n'atuukira mu kiyumba era nga mubimanyi bwe bitera okubeeranga biba. N'akola mu kiyumba bwe ebbanga lyali lya mwaka nga gumu. Halima bwe yamala n'atoloka mu kiyumba. Batoloka. Mukimanyi bulungi abaana abali ku biyumba tetotoloka mu biyumba n'embeera ng'ate mufuluma ne mweyiya ate mu mbeera endala. Abamu babeera kubafuluma nga banawe babazigiridde ebirala ne befuka banneekolera gyange ne beeyiya ku kkubo. Abalala bafunayo baboosa abalala wabweru n'abeera nga yamupangira emirimu genda n'okoleyo omwezi vaayo gendako ewalala genda osiimulireko n'omwoleze ku ngoye andiso ono ate obeere ng'ofuna akasente akalala akatafaanaganako nga kaliko obadde ofuna eri. Era bagamba mbu abatoloka abafunamu sente sometimes okusinga eri naye era n'ebizibu era ebinyiga era nabyo tebibulamu nabyo mu ebiri nkumuliitu bingi nnyo nnyini ddala. Kati omwana ono okutuuka okugwa ekyeyo banne batunnyonnyola nga bwolaba mu vidiyo zino zitugenza maaso kubanga tukuwa banne bannyonnyola bagamba nti ono okutuuka okuba nti yagudde eddalu mbu abadde akola ssente ng'aziweereza mulenzi. Omulenzi oba omusajja bakwatagana batya n'omusajja baba bali mu WhatsApp group emu bwe bakwataganira n'omusajja wuuyo abavudde mu WhatsApp nga bayingidde mu kaboksi nga batandika kugenda maaso kubeera nga beekwana naye mu boyfriend gwe yali afunye nga musawo Muganda owene Uganda simanyi bamuyita jjajjaani manya gamba gaŋŋambye naye gakyanneerabidde ali nagamusaagala nnyo googera kasina kubeera nga nfuna bukakafu ku story eri side eyo saagala kutatana linnya lya muntu nga kiyinza kuba kirala but kaweefube gwe tuliko okulaba nga twogerako n'abaana abawala bana bampadde story eno okwongera okulaba ntwogerako n'amukuuma ewaka n'okwongera okuba ntujja kunoonya ku jjajja gundi ali side eno ateeberezebwa okuba mbu oba gwe balumiza okuba nti yamusudde eddalu. Mbu kati beekwana okumala ebbanga libadde ligenda myaka emeka 2 ng'omuwala Halima ssente zonna nga bw'azikoze nga buli mwezi bw'aziweereza boyfriend gwe yafuna ku WhatsApp group gwe bayita jjajja something mbu nga ssente zonna aziweereza kati time etuuka Halima alabika yabadde ateekateeka okukomawo ku butaka wane Uganda. Bw'okwagala okukomawo
ebintu ebyamwambalidde n'ava mu mbeera n'ajjamu engoye bw'afuna ngatto ngeyo agyeteeka eno wansi mu bukyala n'agyefumita bw'ati nga wonagamba nti omuntu alina omuntu amukozesa awemula ebigambo ebinene yonoona kina yonoona kiri era banne ekyaddirira kyali kyakumukwata ne bamusiba emikono ne bamusibira awo bamanyi omusibirako wansi w'emmeeza mikono gye basiba ku mmeeza negyo ne bagisiba eri waggulu ku magulu g'emmeeza agasembayo n'abeera eyo wansi n'asiba eyo olunaku lulamba bamanyi omujja ne bamutuuzako ku ntebe nti eyakoyeeyo n'atuula bw'ati mu ntebe kono guno ne bagusibira eno kono ne bagusibira eno okugulu ne bakusibira eri n'okola ne bakusibira eri n'emimwa bamanyi ogiggala ne bagisiba ku soloteepu oba ne byateekako ekigoye olw'ensonga nti ebigambo byafulumya aleekaana nnyo ate aba aleekaana ebigambo eby'obuwemu kati yembeera omwana ono omuwala gy'alimu naye mbu okuweereza ssente omulenzi n'amuweereza bwe tuuse okukomawo oba ono ssente abadde yazirya buli nga taziriiwo ate bamanyi bagamba kati nguze poloti kati nzimba nnyumba kati nkuzimbira wano ntuuse wano naye nga bya bulimba bakuweereza ebifaananyi okuva ew'omuntu omulala so embeera efaanaganako ng'eyo mbu Halima ate mbu omulenzi n'amusuula eddalu mbu teyakamye omusuula busuuzi eddalu yatuusa n'aweereza n'obubaka obugamba nti laba agudde bugwi ddalu naye mbadde nnyagala abakukomerezeewo mu bookisi mbw amutte n'okumutta banne bwe batunnyonnyola okusinziira ku conversation gyengeddeko naye bw'onaaba ogenza ofollowing emboozi eno ngenda kwogera nabo ku email oba ku whatsapp banyumye emboozi direct tugibateereyo wano ku YouTube yaffe mubeere nga mugiraba then n'oli omusawo gwe balumiza okuba nti yamukoze kino naye twaga tubeere tumufuna naye tubeere nga tukola ki tubeere nga tumuteekayo kitegedde bulungi nnyo kati so omwana omuwala ono tali mu mbeera ze yagudde eddalu bano bawanjaga abamukuuma mikwano gye ne bakadaama banne bagamba at least abasawo b'ekinnansi mbu muyingire mu nsonga zaabwe era balina n'amannya g'abantu beŋŋambyeko nga Hasani Ndugga bagamba nti oli musawo idi eyo abantu b'ekinnansi Maama Fiina twamulya kumala ebbanga nga yakulya abasawo b'ekinnansi mu Uganda Jjajja Jjumba Senga Kulannamba abafanaganako ng'abo muyingire mu nsonga zaabwe ono mukono ogw'emmanyi ono gwe bayita Ssaalongola Duzitta ow'Ekatereke muyingire mu nsonga z'ono nti mwogereko n'omusawo wammwe ali sayidi eno alabe nti ate asobola osumulula omwana adde mu mbeera ze asobola okukola lumu yakomawoko mu senteze omwana omuwala ono ne bagezaako okwogerako naye ne bamugamba twagala kutwala ku deportation kuba batoloka mu kiyumba poliisi ekufune bakutiike bakuze Uganda mbunaakaaba nnyo n'abeegayira n'abagamba bannange nina omwana wange nzaamulabirira temunzizaayo ate waayita kabanga ki naddayo mu mbeera ze ez'obulalu nga mu bifaananyi video muze mulaba tugeze mbateerateerako so bwe bulamu oba embeera Halima gy'alimu guno si gwe mulundi ogusoose ng'abaana Uganda especially bakadaama bafuluma eggwanga ogenda okkuba ekyeyo naye ne batabuka emitwe abamu batugamba nti ebiyumba ebimu bamu gye bakolera mu Bawarabu abamu mbw amagini gye gali mayitirivu ebyawongo mbu biyitirivu nnyo bimanyi batawaanya bibaloosa baloota emisota bakola biki ebimu bibatuga and so on okitegeera naye mbu ku luno kino kyavudde eno mbu Uganda oli nakimusindikira ne kiyita ndowooza mu bbanga oba kyali nnyo ennyonyi kigenda nekikola ki nekirinya Halima ku muntu so Halima tali mu mbeera nnungi kyemmanyi abafamire ye bamanyi ebigenda mu maaso ne bayinza obba akasente ke balina okukozesa okulaba nga bazza omwana waabwe ku butaka wano kumutransportinga okumuzza ne we batandikira omujjanjaba nga tebakayina so bawanjagira boyfriend nti at least muno muddiremu mwali baagalana mu WhatsApp group era akasente olidde kangi muddiremu bwe kibanga kiganye abakwatibwa ku nsonga y'abasawo b'ekinnansi musobola okukozesa ennamba ezo nituba connectinga ku bali abali direct ne muyingira mu nsonga zino okulaba nti musobola obba nga mutaasa embeera naye abafeere temujja tumanyi okujja notwagala okuyamba ku bantu ne waba ate abafeere abayingiramu awo ne basaba ssente mpa ssente nogule ente mpakalere nja kumutereza ndiso ono abafeere temusembera kuba tujja balabisa abamu tubamanyi abali ku media abafeere abamu tubamanyi nga abantu abamu tetubamanyi nga abantu n'ennamba zammwe tuziyina mugezaako okufeera abantu bangi ennamba tuziyina ffe twazisaving era bw'ona jja nja kugamba nti oli mufeere wennaaba nkuyambye wennaaba sikuyambye nja kujjayo ebifaananyi by'okozesa oba ebifaananyi ebyaddala gwe mmanyi nja bireeta abantu nkuwaanike so embeera bwetyo bweri bwetambula tugenda kumira following emboozi eno tulabe wa gye biyinza okuba ate nga bikoma bino nze Sonko Muhammad Maira Angel abeera wano emabega wa kamera twongera okujjukiza ntukola airport pickups bw'oba tambula naffe bw'otambula naffe kituyamba okufisa amafuta ne data oba kolera emboozi zifaanaganako nga zino so bw'otambula naffe abeera nga adonatinze automatically
Nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio basangibwe Buluba ku nsonga y'okunyirira ngo yagala biko bulungi ennyo nnyini ddala weekwate Betty ajja kubanga ate kunyiriza apangisa gomasi ez'oku mikolo akola makeup w'omulembe atimba ku mikolo astyling enviiri n'okuyigiriza bina nga olambyogera Betty ayigiriza asangibwa Buluba ku luguudo oluyitamu oludda ensangi ennamba z'olaba ku bifaananyi by'olabako makeup ebyo ebya saloon ye namba Betty gigyeko mu contacting ku WhatsApp oyogereko naye ajja bate nga atereeza embeera ate nga nga agizza mu nteeko Sonko Muhammad twatusinkane mu kitundu kyaffe ekirala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 29 oba noti 7 8 29 52 155.